Yekolera itonga gegange mukungane ne buno obudakiika 10 tubukozese baganda bange ne bannyinaze tubeeke ensonga ze tuttaanya ng'omusumba asiimwe ASP Wire tannatandika Bible and politics mwangwe ne kana akasonga tukajjewo n'oluvannyuma tugende mu mmisa y'omusumba Wire asiimwe. Otherwise yekolera itonga gegange musiibye mutewa musuze mute okusinziira ku budde n'ensi muli mukulabira programu eno alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde atukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza togamwe gwa kunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwa kkunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo bamutembeeta mwannyinaze Moyini Momo gwagisooseeko eno. Otherwise ebigenda mu maaso mu ggwanga mwenna mubirabye baleese abayeekera ba M23 ne bagamba abantu nti jati abo si bannayuganda era ekyo ekitongole baagala ttandika kibateekamu mpola kubanga bwe kibeera tewabeerawo poliisi. Abo si bannayuganda kyova olaba bakuba ku nnyama ne lwe kiteetaagisizza era balina sigino gye bali mu kusindikira bannayuganda mu kaseera kano nti olaba mu kalulu kano ku kifo ekitabadde kyaffe we tutalina nnyo interest olwedde mwe mwatuwangulira edda tusobodde okukola bwe tuti naye mulinde ekijja 2026 ekigendererwa kyabwe kyakubateekateeka ekigendererwa kyabwe kyakubatiisatiisa mbu balinga ababakubira tooki mukinaabeera mu kalulu ka bonna kubanga Museveni essaawa eno akimanyi nti newankubadde biri bityo abasirikale abalagiranga mbwa ne bakola kiri ne tubagambye ebigambo ne luli kye nabagamba abasirikale nti ffe baganda bammwe Museveni alina ebitongole bye by'okwerinda byatakyesiga sinakindi nga byonna takyabyesiga. Akimanyi nti abantu abo bamukuumidde mu buyinza naye tebalina ke bamuganyuddwa kakati ate okubatuma ku mission nti bayinza okukyusa emidumu ne bagimutunuuliza. Era mu nnaku ng'ezo ojja kwesanga nga ebitongole bye by'okwerinda oba bupoliisi obuliraanyewaawo tebukkirizibwa kubeera na mmundu. Njagala okinoonyerezeeko. Njagala otandika okukuba tooki oba ebyo ebitongole bwe byopaleetinga ebyo bijja ati mu kaseera ngaako oba wabaddewo police station yonna eyina emmundu. Museveni takyesiga basirikale abapoliisi ab'amagye ab'ebitongole ebyokwerinda byonna kyova olaba kaakati aleese M23 yebeebakwasaganya gwe weebuuze lwaki abantu bano bambala obukookolo. Gulowooza lwaki babataddeko embeera bakalumba ekitebe kya National Unity Platform bambadde obukookolo. Baabo bazze ne wateetaagisizza kuba ssasi balikubye. Gulowooza ekigendererwa kyabwe ki? Kukulengeza, kukutiisatiisa. Naye munnayuganda nkutegeeza era nnyongera okujjukiza nze ogwange gwa kujjukiza buli wabaawo embeera ng'eno gye baleese okunafuya yongera mu kupika. Emmere eyidde yongeramu nkuto giganya kukona. Mu kaseera kano tunaatera okutuuka ku kuboobeza n'okujjula tujjule. Kakati bwe tugayaalira wano ne tusuula ennanga emmere egenda tukonako. Bannayuganda babatiisizza ekimala. Tewaliyo kipya Museveni kyagenda kukola munnayuganda kyatannamukola. Ono bamukubye essasi mu mutwe munnamawulire nga Naashirafu baamukola ekintu kyekimu. Just kubanafuya, just kubatiisa na kubalengeza mbu maaso awo waliyo akabasa. Akabasa gye kali naye naffe tusobola okubawo akabasa. Akabasa tebaakatondera bo bokka kukakola. Bano tebalina layisinsi ya kubeera baakajja bangu nti be bokka abakkirizibwa okumenka. Naffe tulina okubamenkeramu. Naffe tulina okubazaalira ku kabasa. Olaba bano abasajja mirundi mingi nnyo batukolera busajja buubwo naye ffe tuli bakazi ababayita abasajja. Ffe tuli bakazi tetusobola kubayiribyamu nabo bagambe nti obusajja buubwo. Bannange tewaliyo kirungi kyogenda kufunira ku mukeeka. Lino eggwanga engeri gye lyavunda ennyo bannange terigenda kununulirwa mu mannyo kusinika, terigenda kununulirwa mu maziga. Nedda baganda bange eggwanga lino ligenda kununulirwa mu bikolwa, okununulirwa mu kwewaayo.
n'obuteetiiririra n'okukkiriza ntuteereddwako ekyambe buli buuyi kisala. Wano Museveni akugamba oba toyagala kufa nsigaza, naye ate ne gyakugamba akusigaze akuttirayo, kubanga oyagala Uganda eri seefu nga bwe mugitugamba. Eno Uganda eri seefu yeekubiza munnamawulire wa Top TV essasi mu mutwe. Eyo Uganda gy'oyagala. Kakati neyo Uganda gye bagamba nti bw'otatambaala ogenda kubeera mulamu, bw'otutambaala ogenda kufa, ne bw'otabatambaala era obulamu bwo buli matigga bubeere matigga ng'obulwanyeeko. Obulamu bwo bubeere matigga naye nga naawe obulwanyeeko. Kano akabinja ke baleese aka M23 zeze emmotoka ze walaba juzi ezaali zisomba, olowooza baali bazze kulambula oba baali balambuza abajja mu Uganda juzi? Keka akabinja ka M23 katandise okuoperatinga. Kyova olaba akuba n'essasi mu mutwe lwekiteetaagisiza kubanga si baganda bammwe bano betuyita Abacuba. Bano betuyita Abacuba be baleese okununula mbu ensi yaabwe mbu bagigoberemu ddala abantu be bagamba nti si baamu oba ababajoonyesa naddala Abaganda. Gwe weebuuze Museveni kino kibadde kifo kye? Museveni ekyo kifo yakakasa kale bw'aba atunulamu nga ye munnabyabufuzi aga nti abizannya mu mazima n'obwenkanya, ekyo ekifo asobola okukiwangula? Kandidenti we ye kennyini Museveni tamumanyi. Njagala okere ku makya ogenda ogaye Museveni kandidenti we Kawempe ayagala kwogera naawe, ye kennyini ajja kubuuza yaani. Naye mwoyo gwattira abantu ku muntu alina okureplacinga omuntu nga Seggirinya ng'ali ku kaadi ya National Unity Platform ankonuwa nkutumidde, tekisoboka. Ono ayagala basindikira sigino kubaleeta mu katengo akyale n'akalulu ke Kawempe mwe wennyini mukeddukiremu. Mwe wennyini mukeetuyire nti olaba bakoze bati ku lunaku olusooka mukeddukiremu, naye ng'ate sika atunuulidde ng'akakulu atunuulira kalulu kali bwe ssaawa eno ali mu bateekateeka. Ali ku nkola y'oba onoobikira omukadde tomugwako kibwatukira, sooka omunyumiikirize. Essaawa eno Museveni ali mu tuteekateeka mwatulengeza ekigenda okuba mu 2026. Naye baganda bange mwe mulowooza mugenda kutiisibwatiisibwa paka ddi? Kubanga mu 2021 oba mu 2016 bw'oba watiisibwatiisibwa naye bye watiisibwatiisibwa ne biteekebwa mu nkola, Museveni n'akuwa ensonga lwaki yakutiisatiisa oba lwaki yakukwasa ku sigiri nti ebyamalwaliro biteredde, ebyenjigiriza biteredde, amalosoma bw'asaba omulimu mu gavumenti bagumuweerawo. Naye tewali kye batukoledde kye tufunye mu tutiisatiisa, ng'okututiisatiisa kwa 2021 twakuvaamu ne tudda mu by'obufuzi bino ebiri nnomo. We byabeerera nnomo, Seggirinya Muhammad n'oyo Ssewanyana Kyemeza baba tutte mu kkomera. Seggirinya avuddeyo, afudde, era bagenda kuddamu bakutiisetiise, era obagondere bakwataani addako, era naye aveeyo afe. Your Excellency yakola statement n'agamba nti embuyaga bw'ebejja togidduka, beera ng'embogo jaŋŋange. Ani yali adduse ejjengo? Ani atambuliddeko ku mazzi kummwe? Nze siri kyennyanja sitambulirangako. Ani yali adduse ejjengo? Ndirabira ku TV. Ejjengo bwe lijja todduka ng'ogenda gye likugobera. Ejjengo tebadda gye lidda, ejjengo badda gye liva. Era budduka ng'ogenda gye ligenda likulukusa liva Nile n'ekutwala e Misiri mu Cairo. Ekutwala Misiri. Ejjengo balimba lirumbe ate wakati mu kulirumba n'omanya bw'olina okulibala na ddi lw'olina oddiyita wansi kuba tosobola kulibuuka. Naye ng'olitunuulidde olifensinze ejjengo mwe we libalumba nga mudduka kyokka ate ddyo terimanya nti mudduse waakiri beesonyiwe. Naye ne gye muddukidde libalumbayo ne libasabulirayo ne mukulukuta nalyo. Kakati fanga fala oba ffa nga weerwanyeeko, njagala okutegeeza buli munnayuganda w'oli tugenda kufa mu mbeera yonna. Ekyo tekikyali kyakkisa, ekyo tekikyali kyakukweka, kubanga kati awo mubadde mubakoze eki? Kati munnyinnyonnyole awo mubadde mubakoze eki?
Kiriza kino kibabatiisa nti kufa kyo kigenda kujja mu mbeera yonna oba mubanyiizizza oba temunnabanyiiza akyale bajja natuuka obbasanga ku miryango gyammwe bagaye mundabikidde bubi nze sikwagala Gaddafi baabasanzeewo. Kakati either tufe nga twerwanyeeko Mukama tumuwe ensonga lwaki at least alina okutuwa eggulu tani okubeera ku nsi nga tulinga engajaba nga ne tukozesezza biyungo bye yatuweesezaako ku mibiri eby'ekitiibwa. Nkiddamu tewali ngeri yonna Museveni gy'agenda va ku bukulembeze nga temufudde. Tujja kufa kyokka ate abanaafa bagenda kuba ba mukisa weewuunyi. Kukyayagala okutukola singa anaalemerawo. Nze Museveni bw'atavaako nsaba nfe. Nkiddamu kano mukantemeremu. Nze Museveni bw'atavaako nsaba nfe. Kubanga Museveni naddako 2026 abasinga tugenda kwegomba ate abali babagendedda mu ntaana bajja kana nadduli. Nze Museveni bw'abatavaako nsaba nfe. Kiregeeza nze ndi mwetegefu kati mu mbeera yonna okufa ne Museveni kubanga Museveni bw'anaaba tavuddeeko wallahi ya Mungu nja kujulirira abaafa. Museveni bw'anaaba tavuddeeko nsaba nfe. Mwekamba buulire Museveni n'amala ddako nga tetulwanye. Abafu bagenda kulannama emagombe beesekere ffe abalamu. Ng'ate bo bali kale yaddeko kubanga bano twalikkiriza kalo tufuula abaddu baabwe naye abaddu baabwe balya n'ebisiyaga ku mpaka. Abaddu abagenda okulwala nga tebalina ddagala, abaddu abagenda okuggibwako ne rights ezisoma babo batandise zibasengula balina ekyalo gye bateekamu abeeno be basomye obulungi naye nga n'amannya gaabwe tebamanyi kugawandiika mu be basomye obulungi be bazisa ebigezo. Kakati abaana bammwe babadde nga bagezi nga tubalaajanira. Abaana baffe ne basoma ne bayitira waggulu ne muwa abaana abasiru kakati bakulaze nti be bagenda bo okuwa emirimu singa batusimattuka 2026 beeri ate temuyina bwekwaso kubanga baabasinga okusoma ab'e Buganda mwagwa. Mugenda kujulirira abaafa mmwe singa Museveni abasibattuka n'abayingiza 2026. Dynasty egenda kuba mu dynamics ezikyusa obuyinza va muno damuli. Kakati mbabuulira this is the last chance, this is the last hope. Tebabateekamu katengo bano battattadda kubanga singa bakabateekamu naye nga babawadde ensonga lwaki bakabateekamu kuba maama wakuba emiggo wakwasa ku sigiri bw'okulaakulaga enkovu eyo nti wali ozannyira nnyo ku sigiri naye nkukuba naye lemu okukooca kafeesi kakalungi kyova olaba bafumbiddwa omugagga Sudiru ng'akuwadde ensonga bano bo tebatuwa nsonga lwaki batuteekako amaanyi batuteekako ekifuba. Kiregiza ekifuba kye batuteekako kyakwewunda kyabwe lwakyakweyagalisa kyabwe so si ku lwa ggwanga. Kakati gwe munnaggwanga ne sseggwanga nkulayirira bw'akusimattuka 2026 ogenda kujulirira Jakana ojja kwegomba Jakana. Bano bajja natuuka otuwa omusaayi gwaffe ng'amazzi tunywe. Bwe bali tuteeka mu ngalo zaabwe singa biba tebiwedde. Kakati eno ye last chance. Kano ke kaguwa akasembayo. Kano ke ka chance akasembayo. Mbasaba tukakozese bulungi. Mbasaba tukakwate ng'ekyatika. Tebabasuule mmeeme. Nkiddamu. Tebabasuule mmeeme. Kuba ababasuule mmeeme. Tebabazza mmeeme. Kyekiseera mwerwanirire. Kyekiseera mwejune ekyokulwanyisa ekyo kye baabaweeseza ekibafugidde emyaka egikunukkirizaana kubatya. Kyekyokulwanyisa kye babadde basinga okuba nakyo kubatya. Kubateerawo siini eziri sikayale ennyo Besigye mubetya gasi mu maaso kakati bagambe nti ha olaba omusota gubozza omulaalo nze nte nkola kiwalo. Ezo scene creating kakati ngene y'olunaku olwaleero. Ezo scene bawandiika mpandiike naye ng'ekigendererwa kuwuliziganya nammwe kyokka ate era balabe babadde bawuliziganyizza nabo ng'amaanyi gabawedde. Ha mama nedda sigenda mu kaluke ha bannuku we banakuŋŋaana sijja kukuŋŋaanirawo because balina enteekateeka eyeerangirira nga mmwe kulaaleza mmwe mubadde nga mwatya temutya.
kakati onajjeta mutubya akalunga tubaddewo bana tubaddewo bataano mbu mwenna mwatya musajja nti kati bakuba ku mutwe olaba bakubye munnamawulire be banaalaba kunzi alina ekifaananyi ne Bobyanga wule Bobyanga wainaaremu ajja bayita emyaganya gy'engalo bamulangirye nga bye bazze nga beerangirira naye nga temuyina bwewolerezo kubanga nabo mu nzannya yaabwe oluusi bali somehow smart mu basiru nti mu butuufu bakimanyi eri yonna babadde nga batubba kisolo naye waseggirinya kizibu okuyita ku national unity platform kakati bw'oba onoogiyitako jimma abantu kulaali naye nga tobawezeeyo gwe wali weerangirire wano ogambe nti kulaale zammwe mubaddengako basatu temutya temuggwamu maanyi temweraliikirira bano baba bukuliyetingizi sin ezirina okubatiisa muve mu kibalo otherwise bwe muteerwaneko mpawo agenda kubalwanako ate kino si kyakuggwa nkya wabula era ne batiisa leero ne mubaleka ne bayitawo 226 kyekigendera okubeererawo ddala ate kakati wano baleka babadde bakyabasibiramu ku byayiiyi naye n'abo bannalweyisa abalowooza nti bali munda wallahi ya mungu bajja kunoonya we bayita n'ensi ebafundiridde nga bennyini emisota gye baalunda gye gyagala okubamira kubanga endiga tenyuma kkulira mu mbwa endiga tenyuma kkulira mu mbwa kakati mu kaseera kano mbabuulidde nti ke kaseera mulindwa kyekiriwo Nelson Wine kyekiriwo Kirifu bannamawulire mu nsonga ennene lwaki nzidde wano waliwo bannaffe aba NBS abakozesebwa state sijja kugamba nti abaasibisizza bannaffe oba abababidde bannaffe wabula state be yakozesezza okufaananira mu kifaananyi nti be baakutte bannaffe muyize eki muwulira mutya essasi lye bakubye munnamawulire wa Top TV livudde mu mmundu yaani abannupu be bakubye wa Top TV kakati muli ku bantu abakyamuvunaana olw'okuba state yabawaddeyo akasente naye abalabe bamwate mubalaba bandaala mumuyinza okulowooza nti bino tebibakwatako mulyemu obusente oba musiriikire ddala mukole ebyammwe eyo mumulipootinge nga bebabagambye okulipootinga byokka naye wakati naawe mu kuganoonya olifuna ekyakolebwa Kasirye olifuna ku kikoleddwa ono olunaku olwaleero lwakuba ate gwoyinza okuba butabeera wa mukisa nga gwoyinza okufa kuolwo muve mukolera abalabe laba kyakoze munnammwe ffe tukikoze omulabe wammwe abalumbisa omununuzi wammwe omulabe wammwe abanumbisa bwe mwagenda okubanunula agenda okubajja mu nnyanga wekatinga bakabakozesa ensobi nti muwayire abannupu nti bayonoona kamera yaffe naffe ne batukuba bakubye munnamawulire munnammwe leero ate bennyini ababatuma era ababakozesa nti mugeye muwayize bali nti baatukuba mulabye omukono ogukuba bwe gubeera mulabye abatabaagala ludda kikwe babeera zirinda boolwange tawa musibe emmere basibe mmwe naye ekituuse ku ono kiyinza obutakoma ku ye ne kijjako ne mummwe eyo lwakuba kyannaku nti lwe kirijja mummwe kiyinza okutwala obulamu kuba n'abamu mummwe mukuŋŋaanya we tubeera ffe abagamba abaliko okufa kubeera naawo mwaga twali tuzze we tukuŋŋaanidde kitegeeza we tukuŋŋaanidde wonna wabeerawo emimunyo kubanga tuliŋŋaŋa mwanjeru tetuwagalwa lyalijjanga lyayitongwa ne likomerekerera nga yo ali mu kukwata itongwa ebifaananyi bannange mwegendereze bannamawulire tebabakozesa ensobi bannamawulire munnamawulire n'aba nga talina na nsonyi nti banzibako obukadde bwange 5 jja nti kampuni gwe yali etissa amabugo bakubbako obukadde nga munnamawulire ojjawo obukadde 5 gwakyaganoonya ne mufiru nga wabujjeewa watuzaani nga wabujjeewo era nga watuzaani wabadde ozze kuziika wabadde ozze mu bbanka era bw'oba wabadde obulina watambudde nabo mu nsonga eyo nga weeteeseteese era nga weerinze kizibu ki
wagenda okukwata amawulire agenze mu field omanye wali abantu abangi miliyoni zino 5 wabadde ojja nazo ng'otambudde nazo mu ngeri ki kigendererwa kyabadde ki oba kampuni yabadde ekuwadde amabugo yali ekuwadde amabugo okugenda okukubagiza gwe kampuni gwe yali esindise mu bigere byayo nti genda otukubagirize maama wa Ssejjirinya nga taswala nno nakuswala era nga mugumu muzibu ne batwala miliyoni zange ezaawa munyu timu buli nyumba mweguli gwakyasobola n'okuwandiika story ey'obulimba nga bakuwadde emitwalo 2 gyokka ne batwala obukadde kale waali badde nazo naye wali ogenze zikozesa ki for what purpose zaali zigenze wali ku nsonga ki babakozesa ensoli ate nga script ze babawa babalekeramu obulimba bo bennyini be batazisiba pati kunywera bakulekeramu banno bakulengerera bakufunireko ddala obusungu kino temunnakiraba buli naddala omuntu ava mu Buganda gwe batuma okubaako gwakonjera balekawo kaggaako akayisizaamu amazima bakuteekeko ebirowoozo kubanga ekigendererwa kyabwe si kyakusuula nze nzekka naye kyakusuula naawe alifuna obusungu oluvannyuma lw'okuzuula obubi bwe olero olw'okusuulibwa kwange naawe babeere nga baakusuula dda bano abantu balowooza nti Museveni afokasinga ku Kyagulanyi yekka naye nammwe baatuma mufokasingako nammwe ate abafokasingako y'ensonga lwaki waliwo abamu baatuma nti musuule Kyagulanyi bw'alaba nga balemereddwa nga te alina okubeekubira waliwo gwe yamma omulambo nga te yali agumusuubizza n'amaggi kakati gwe olowooza nti okuba Kyagulanyi ate ne Museveni tayagala kukulekera credit eyambuka era kano mukaŋŋambira abo balowooza nti b'emmengo nti mukuba Kyagulanyi mu mukyayisa abantu naddala aba Buganda radio yammwe weetuuka naye ate nammwe Museveni akimanyi nti muyinza okuba mukuba Kyagulanyi kumugobawo ye kumwerumbira dayirekiti akimanyi kati awo mubeera abalabe babiri mwe temukimanyi era akimanyi nti musobola okukozesa Kyagulanyi naye nga mubala kukola kibiina kya byabufuzi mwe ne mulowooza nti agenda kufokasinga ku Kyagulanyi yekka emyaka gyonna talwanye na Kyagulanyi yekka nammwe yali alwanyeeko nammwe tayinza kubawa mukisa gwa kulala bw'aba anaakuba Kyagulanyi muyina okugenda aba kyokka ate bw'abalemerera mmwe muyina okuvaawo ekyo temukimanyi era waliwo oyo gwentunuulira simanya mpuuga gwe bwe nfanga kaaba nnyo kano nkakubuulidde gwe mpuuga bwe nfanga kaaba nnyo ojja bitegeera mpola mpola naye nkugambye bwe nfanga kaaba nnyo kubanga obulamu bwo bulabika bwataasibwa kamera za wano banne nga state eruse buli kaaba nnyo mwe basajja mmwe mulowooza tuli balabe bammwe mwe basajja mmwe mulowooza tuli kizibu kyammwe naye mwe basajja mmwe oluusi n'obulamu bwammwe butudde mu ngalo zaffe kaaba nnyo bwenfanga mpuuga nkubuulidde kaaba nnyo bw'oliwulira nti yeekolera afudde ekyo nkikubuulidde mwegamba buwulire tolowooza nti Museveni wakutuma ogenda okuba Kyagulanyi takutumirako bakuwerekedde mamugende munoonye mu bisitole bino eby'enfa ya Luwomwa jjajjaffe omubuze mwe mugende munoonye mu bisitole ebyo eby'enfa ya Luwomwa sitole ezo zonna nga bwe waziwulira Museveni buli lwakutuma okujjawo akutumirako abakujjawo Museveni yatuma Kaweesi ng'agenze e Kasese natta abantu natta Kiggundu bwata mmeja Kiggundu n'atuma Kaweesi gendo bagambe kabinja ka ADF naye nga naye amutumiddeko ali byogera ng'afudde waayita mmeka nga naye bagamukubye nga Kasinja ate yatudde okwogera nti akubiddwa kabinja kaba ADF awo Museveni wakutuma okulowooza nti ogenda kuba Nuupu ogisaanyeewo
nawe abakutumiddeko abakusaanyaawo mwegamba buulire abeetona amaganza embuga bwanika n'ogenda eno n'ogenda eri Museveni ati manyi nti ffe Baganda bw'olaba osobola okutulyamu olukwe akwesiga atya bona amala osaanyaawo Baganda bw'oba okubattattana gwagenda okuddako ekyo nkikubuulidde nze kankubuulire nabaga nti ebiseera ebisinga nsobola okulemwa okwogera ku nsonga naye nga tekitegeeza nti mba sigimanyi nga ngibalira ku mpapula nenga mmwe sijja kugibagamba abo balowooza nti beegula wa Museveni naye mukulowooza nti beegula ewa Museveni ate naye abalaba nti mwagala kukola kibiina kya byabufuzi ng'ate kya Buganda naye abalaba nti mwagala kukola kibiina kya byabufuzi ate kya Baganda gwe soka weebuuze gwe mpuuga gwe weewa alien skin ajenga kube statement embi lw'otongoza ekibiina ate kiina okufuula ow'ekitabo omusajja yakusuubiza okukuteerawo embeera okukuwa omulambo mu mbeera yonna yagukuwa Mayiga yakusuubiza okujja okubaawo lw'otongoza yajja gwe omanyi bitono just gwe omululu gwo gukuli kujjawo Kyagulanyi kale gwali kubadde ku ntebe naye just gwe omululu gwo gukuli kujjawo Kyagulanyi ng'era oli mwetegefu okukolagana n'Omuseveni ne bwe bakyerayisa kutta Kyagulanyi as long as onaagenda mu kifo kya Kyagulanyi but you don't know n'okudonno gwe you don't know n'okudonno nti si musiru okutuma otte muganda wo ye n'atakutumirako akutta kubanga obuvumu obungi bulungi ne waliwo ne butuuka nga te bwe bulina okutta obuvumu bw'oyolesezza mu kuggyawo Kyagulanyi otwala entebe y'opposition ate oli omuzza obuzigu otamanyiiko ng'ate ye alina entebe esinga n'ey'opposition aba tayinza kukuleka kutaayaaya kyekimu n'oyo Anita Amongi ekimubonyaabonya aggressiveness obutamatira okusigala ng'ayaayaanira buli ekimuli mu maaso kyakannakwatako basooka ne bamutega owa deputy speaker n'aga alhamdulillah ne mbufuna mbammaze bwe yabutuulamu n'abunyooma n'agamba njagala bwa sipiika nti onoomutta n'amutta ava kuba sipiika dda ku bwaki juzi Mpuuga awalaawala Anita Amongi amutwala Emmengo amulaga Mayiga awaayo ne miliyoni za 5 ku lwa Paalamenti Museveni z'ataamanyako kabondo kyaka ka NRM oba kababaka ba Paalamenti abaazisonda kalinga wali akabonero akagamba taata ono ye musajja wange gwe nnonze mwagendedde mwafulumye okuva mu gavumenti eno kugenda mu gavumenti endala ku permission yaani era mubala kaki ebyaddirira awo ojjukira okwekalakaasa kw'enguzi gwe weebuuza ensonga lwaki nze nakumma vaibu nti eri mu Paalamenti waliyo omukyala ayagezezzaako okutongoza Paalamenti okugijjako executive naddala mu bizibu by'ensimbi nga n'ababaka abanoonya mmase n'okusaasirwa tebakyaddukira wa Museveni waddukira wa mukazi era ng'ebizibu by'ensimbi abibamalira ssente azijjawa era lwaki abanoonya mmase tebakyaddukira wendi baddukira woono naddala ab'omu Paalamenti n'abo abaali baagala okugobwa mu Paalamenti nga yagubazannyira era nga yasalawo babeeyo oba tebabaayo so sinze ssente n'amaanyi azijjawa abala kaki lwaki akolagana nnyo n'Empuuga Mpuuga nnimba nti ayagala kukuba Bobi Wine Mpuuga akolagana ennyo n'Emmengo amusisa amututte Emmengo bw'amusika amututte Emmengo ayanjudde omusajja omulala mu bazadde be
gwe weebuuze lwaki okwekalakaasa okwo enguudo zonna zaaliko amagye abatuuka ku paalamenti baayitawa waliwo be yali asindikira sigino kyovula saakupika saakuwa vibe sayina budde bwako nze takuba ngoma n'enzina Museveni ekibuga kyasibwa buli round about amagye ne gayiika ana abatuuka ku paalamenti be baakwatira ku paalamenti bo baayitawa ku nkulungo ki kuba n'enkulungo za paalamenti twalabako amagye baafulumira wa kakati gwe Mathias Mpuuga Nsamba nkubuulira ekintu kimu Museveni mu bibalo bye naawe olimu ng'omulambo ng'omaze okutta muganda wo kubanga olwo olukwe lwaliwo okwo lwe mwabala kuba akimanyi bw'omala okutta muganda wo ekimukuttisiza kutuula wano gw'otuddewo okukolawo ki kuba ate olina okukola ebiraga nti watuula bulungi mu ngatto za muganda wo era n'omusinga tetujulirira okusinga oba okukola ennyo okulaga nti okoze ennyo ku ludda lw'abanyigirizibwa kiba kisi kumalako Museveni mirembe nkugambye eno kyesi ya Museveni si nyangu ya kugitegeera singa togiwabudde kyova olaba era abasinga bawa ssente bakomekkerera bafudde gwe noonya Zebula Mando gye yajja airpule n'amaanyi agoogera nti abantu tubatuga seba omuteesa Mpuuga omuteesa ateesa ku lw'abasibe ateesa ku baaki oli muzannyi wa Museveni wabula toli munne wa Museveni ne bw'ona amala okuzannya naawe agenda kukuzannyirako ba MPs baffe Masaba Media Channel kyekiro omukuubwa ba MPs baffe abalungi saabaffe aba NRM actually be baayise okuteesa ku tteeka abantu ba bulijjo okuddayo mu kangalu kkooti okuwozesebwa mukimanyi nti amateeka agasiba Besigye agamu ye yagabaga ba MPs ba NRM Museveni be yayise muteese ku bantu ba bulijjo okusigala nga bawozesebwa mu kkooti y'amagye nga kkooti era ey'ekimpatira bwe yabadde esazeewo nti nedda tebalina kuwozesebwa mu kkooti y'amagye Museveni n'abayita ne mugenda mu kokasi yammwe ne mutuula mutwale ekiteeso mu paalamenti kkooti y'amagye eweebwa amaanyi agawozesa ba civilian mukimanyi nti amateeka agamu agabonyabonya Dr. Kizza Besigye ye yagabaga oba y'omu ku baagabaga era olumba oluli mu kulya Dr. Kizza Besigye olwaleero mukimanyi nti ye yalukuumirawo mu kulujjanjaba mu nsiko n'okugamba nti lufuge ppaka lwe lulifa mukimanyi nti eno Buganda gye baddukiramu baboggolere kwazini mutubayambe tubatuusize eddoboozi nga kyetaagisa ne maama Winnie Byanyima okujja ekiwandiiko embalala ng'akigamba Museveni kya Lunyankole bw'akigamba Munyankole oba ayogera Lunyankole era bawuliziganya ne mu Lwekijjaasi n'Oluzungu naye n'asalawo akimugambe mu Luganda nti baagala kumaanyi gammwe Abaganda mmwe entabiro emutasitula ddoboozi wallahi bitono ebigguka naye nga Dr. Besigye yali alinnyeko mu bulago ly'eddoboozi eryo yalinnyako mu bulago bw'eddoboozi eryo Abaganda tobukomyawo Bwakabaka buno olwaleero bwe balaajanira ti Abaganda muboggoleeko bolowooza singa tetwalina Bwakabaka singa tukyafuguma oba singa tuli mu babesiti naye nga yali ayagaddeko buleme kubaawo oba buleme kudda nga leero bw'alina okuddukiramu bumutaasi gy'otega amaggwa gy'otera okuddukira ng'oyita sirowooza nti Baganda bammwe oba abafamilezi zammwe bonna ba MP Baganda baba MP tuwulira nga babazoganya ku by'ettaka bajja muteeka mu kkooti y'amagye naye nga baagala kutwala ttaka lye naye nga ggwe wayise etteeka erisiba muganda wo oba kojjaawo oba maama wo kino si kyakulwa bulungi bwaffe bannange kino kyalwa bulungi baggwanga you don't know n'okudonno mmwe kino si kyalwa bulungi bwaffe
wabula kyalwa bulungi bwa ggwanga. Ani ono Kayihura Jeno kale ng'akyali mu poliisi yateekagawo n'asaba paalamenti mbubbe essaawa 24 tezibamala kuweereza muntu mu kkooti nga bakyalina bye beetaaga. Bwe baamusiba ate naye n'agamba ssaawa 24 zaayiseeko dda kyokka baganya okuntwala mu kkooti. Teebereza singa naye yali yaliisa nga liggalirayo ye. Kuba naye yatuuka ekiseera nga ssaawa 24 yeeyina okumutaasa naye nga ssaawa 24 yalwanako agiggyewo. Kayihura kale n'essaawa 24 yatuuka nga tegyalina okwekweka muntu muntaase. Oyo Mbagazi eryetteeka lwakuba lya luzungu nnyo sirijjukira bulungi mu mutwe. Yaliisa ery'enkuŋŋaana. Bw'amala okuliisa ate n'akuluma gavumenti ne limukwatira ejjinja ku Nayiro naye ne limugamba likutte lye wayisa. Kakati baganda bangi ababaka aba NRM bino ebintu temubireeta lwakubanga mulowooza nti ffe tubyetaaga ennyo ggwanga lye libyetaaga kati nze mbyetaaza ki. Kuba nze era okunkwata okunteeka mu y'amagye n'okunteeka mu ya bulijjo byonna bye bimu kubeera ggwe abankutte. Nze oba tolina kyonnyambye ŋŋamba baganda bo be bagenda okubbako ettaka lyabwe Mancholo kyokka babateekeko egy'okutta abantu babaleete mu kkooti masho. Ngeri omulamuzi asazisa order va ku zino order za kkooti nti omulamuzi asazisa kumanya naye bali abamagye basazisa order ani agambye bagambye atya. Biyamba mmwe ffe era tubabuulira twawaŋŋanguka dda era twongera okubajjukiza ne bwe bigaana tukyasobola okusigalawo wano. Mu Uganda tetuyinaamu baana. Kireza bwasigalawo ffe tulina ew'okuddukira. Naye mmwe eyo Uganda yammwe mwe muli abaana bammwe mwe muli baganda bammwe mwe muli baana eta nkutumidde. Naye waliwo akaseera ng'amateeka ge mwatutega gatta bammwe gakwata bammwe gawamba baana bammwe ate mu nsonga ez'Amancholo. Nkugambye amateeka agamu agabonyaabonya Besigye yagayisa. Sigambye nti mmukomerera kubanga era osobola okugula n'omukazi ettaka n'akwefuulira ng'olina okuvaawo. Oluusi omukwano gutukozesa ebintu olw'okubanga tuba twawayira kuwangaala. Enkana mutwaji kubanga ya buwangaazi naye munno n'akwefuulira maaso awo. Naye oyo yalangirirako Museveni nga life president. Emyaka gye mukugira gitya excellence. Ebisanja nga bimukugira bitya excellence. Era ng'amateeka g'ekinnamagye amakambwe gafumita ye olunaku olwaleero. Kati saagala nammwe mwetabe mu kuteekawo mateeka gagenda kufumita mmwe. Naye ate ne sijja boonoonerako obudde lwa nsonga yo kkooti ennungi yeeriwa. Yo kkooti ennungi yeeriwa katugjewo ekyo ekizibu ffenna nammwe aba NRM. Tugjewo ekyo ekizibu ffenna ne mubeerawo ne mweraliikirira mmwe ababaka ba NRM bwe tulivaawo mudduka ki nga teri abagoba golowooza. Eggwanga lyo tugera difuga ffekka. Omunno mubaka n'ebbanga lyamaze ku bubaka n'oba minisita baamumma Museveni baalegako bannantaba baabuwa. Mwe ne babalekaawo. Mwe ba minisita b'omu gavumenti ey'enkya. Mutya ki? Mweraliikirira ki? Tugjewo omumpembeyo ekakuta Museveni ebirala byonna bigenda kwekola byokka. Naye bannamawulire abatadde ebisango nga gavumenti ebakozesezza okubeera ku kifaananyi nti mmwe musiba bali. Akubiddwa essasi olwaleero takubiddwa bannuutu. Abakuba abantu mubamanyi. Abatta baganda baffe mubamanyi. Naye noono gwe bakubye essasi abadde azze kulipootinga nga naye bw'ojja okulipootinga w'otuwuliddeko wonna. Essasi eryo libaze okusa obwongo mwenna.
tomulabe wammwe Museveni ffe si ffe balabe bammwe ffe tetulina buzibu nammwe actually n'ebiseera ebisinga tusobola okuba understandinga gwe ate omuntu we bakugambira nti genda oyogere nti nalina miliyoni 5 gwe munnamawulire agenze kuziika kampuni aliyo kuwadde mabugo tigenda ogantuusize tusobola okuba understandinga nti entegeera yammwe nki nafu naye temugisa ate nnyo gisuula mu ttooyi wakiri mugirekawo ku gundi ku balance nga tetugattako naye ng'ate tetoola kye tulinawo otherwise mugenda kufa.